olunaku lw'okuba akalulu lujja kubaawo nga 15 January. Ova wakaawo ogende okusuula akalulu ko mu bokisi. Mpulyawo ekigambe, mpulyawo bagamba genda olonde okakuume osulewo simanyi okola otya. Wali tewali mmere, tewali toyireti ezisobola okwakomodatinga abalonzi ab'ekyalo. Tetulinawo kifo kya kukola susu. Omulimu gwo omubaka wo candidate wo president gwowagira ne MP bagenda kubalonda olunaku lumu. MP bamuwadde abantu aba babiri era nagenda ku kyalo n'abatunulira mwenna bali ku kyalo n'alondamu abantu abo bagende bamukuumira akalulu. BP be baba 10 abo be bantu 20 bakuuma akalulu awo. Buli president bamuwadde abantu 6 bwendowooza abagenda okuuma akalulu ke. President bali 8 tayimuze bantu 6. Gwe bw'omala okulonda waliwo distance gye bakuwa gy'olina okuyimiramu ne woba okomyewo okubala akalulu. Naye nze nandirowooza jjangu olonde oddeyo eka, kubanga ne bw'otuulawo eyo bokisi gy'okuuma si yesalawo Uganda. Kati nze bwe ndowooza nti ebyo eby'eggaali simanyi ebyaki tebikola wano. Ate nsaba abantu baleme koppa bye balaba ku muliraano, kuba nze mpulira bagamba ekyabadde ekindi kijja kubeera na wano. Buli muntu ayina engeri gy'akuumamu eggwanga lye, kubanga ffe abasecurity tukuuma Abannayuganda n'ebintu byabwe, ne tukuuma yeekalakaasa, ne tukuuma ne gwe bagenda okwekalakaasizaako, mwembi tubakuuma. Kati waliwo ebintu bye tutajja kukkiriza. Naye nze ndowooza nti okusinziira akalulu nga bwe katambula kali peaceful, wadde abantu abamu kabayisiza bwe bagamba kano si kalulu kubanga temuli tiyagaasi. Ako ke kaakati ensonga eyo mugiwulidde General Riso gy'akoze atya, gye yayisizza, gye yasabye muba mugoberere. Naye kaakati nga nvuddewo ku nsonga ya General Riso mbadde nsaba kumutegeeza. Tembiwulidde? Naawali ttooyi tufuka ku bisenge. Gwe gamba yabadde talina kyabagamba, temukyatya. Kino tekiri mu layini nakusaba kwe kuba yabadde asaba. Anti ye yabagambye tiwali waki mufoogo. Anti nange ne mugamba ffe naawali temubwetaaga ebisenge tubifukako. Nawali tofuka wano ate sitokwata ku tto. Awali tofuka wano. Kwata ku tto ne weesigama bwoti. Tujjawo fayini. Tofuka wano tujijjawo ne tuteekako ofuka wano fayini tujijjawo ne tuteekawo ssente. So kakati waba badde atweraliikiriddeko na wawe tunaafuka ffe n'ebisenge tubikola ki? Tubifukako. Ekyokubiri ekyokwetaawuluza longokoolo tulinga mafumbe. Tusobolera ddala okwekuniza ne tumala olunaku lama kubanga lumu n'ebyokulya tetubikola ki? Temubifuna. Tetuli. Omuntu ataalidde kyaggulo. Ate munnaye embeera etabukire wa. Manje otwaleyo. Totegeera kale. Ekya space tujja tetenkanya tafaayo. Gwende oli mu kuwabya bantu. Oli mu kuwabya bantu. Oli mteeka endowooza enkya mu bantu. Bana omuntu yazo okuma. Omuntu abadde atidde katotandisa omulaga nti kisoboka. Omuntu yazo okuma akaluki ekikutwala mu ttooyi. Yedda kikojijja. Ndowujja. Naye jeno mu nsonga ze alinamu ensonga nti ba candidates abumanye okukuuma akalulu. Of course fe abantu tulina kubeerawo nga bajulizi and I think it is important nda mu kaseera ak'okubala akalulu. Naye ndowooza ba presidential candidates basoosowaze nnyo okukolera awamu n'abantu babe babataddewo nga bo. Actually not only ba presidential candidates ne bonna ba candidates abeesimbyewo bakolagane ne opponents baabwe. Yes. Kubanga be balina access okutuukira ddala wali. Nanti kateera njo njagala okubba akalulu tolina bw'okolagana nange. Point yangu ogitegedde nti bwe tuba tuli mu kalulu candidate w'okubba akalulu tuba tumumanyi. Nze naawe ne olako tuba twesimbyewo tubamu nga tumanya jja okubba akalulu. Naye muneewala ne bw'oba tosuubira.
kati naye anti mu byonna nze ndowooza mukolere wamu wabanga buli candidate alina abantu babiri abatuula waawo bwe tufuna bakandidate basatu abakolera awamu be bantu 6 abagenda okukuumira eriiso ku ballot box akaseera ako beera teweesiga opponent wo ndabanga then kati era ne ku ntebe y'obukulembeze eggwanga nayo bweri ti we mubanga okukolera awamu kw'abalema okufuna joint candidate by this time twandibadde twatandise dde okufuna meeting z'akalulu tukakuumye tutya kubanga believe me or not Kyagulanyi asobola kubanga alina obusobozi okufuna abagenda omukuumira akalulu mu Buganda yonna ne mu Eastern Region asobola okubafuna naye asobola olemererwa mu Mambuka asobola olemererwa mu Western kati ate nga mu Mambuka eyo yinza osangayo amaze okweteekateeka obulungi so mu kaseera kano twandibadde twatandise dde okubirowoozaako nti mu Mambuka luli omuzi zange tezaatuuka lwaki tezaatuuka be nnawaayo okukuumira baali bwe bati oba okitegeera so nze ndowooza kyandibadde kirowoozebwako then ffe abantu ne tujjanga nvandiirwa kubanga era nga naawe bw'okikkiriza nga bw'okiwulira ffe tulirengerera eri bbali we biba biri mu nnyumba tubirengerera mu nnyumba ate nga waliwo ne curtain tuyinza obutayamba nnyo okusinga bano abaweereddwa omukisa nga balina ne taxi n'accreditation okutuukira ddala waliwo bakola ki kyeyogera kyandikoze amakulu naye ndabanga ekizibu David Lewis Rubongoya yagambye nedda kuki yali ku tiimu ekuuma akalulu yagambye mubeereewo hati obuyumba banaabuca nkugambye tugenda kujja twekuniza ekiba kyakufuka n'ebisenge tebifukako olaba waka naye mwewala ebintu zabimu byabagamba ojja kuba okyali ku kisenge ate bakugobe omanyi nti nno otuuka n'ewaka nga waka muliwo omwami na mukyala abaana bali ku ssomero n'olaba ekisenge nga kifukeko nogamba kufenna ababiri ani yafuze ku kisenge baana bakomawo mbe ku Rubongoya ggwe nalaba n'oyo omukyala bwe bayita nalweiso omukyala ng'agamba nti abantu bamala kulonda bagende mu maka gaabwe mubalindirire balangirire ku rediyo ebyo bigambani kubanga singa mumanyi timwagala kukola byamazima na bwenkanya lwaki temwagala abantu basigale ku polling station balabe ekigenda mu maaso people power teri tteeka n'erimu erigamba nti omuntu bw'amala kulonda adde ewaka tugenda kulonda bwe tumala kulonda bw'ova wali w'olondera oyimirira mu mabbali wano naye n'osigala agezaako okukakwatamu kyokola nabagambye nti kola olunaku people power nga nawo 18 awo wetwagala okulaba faces ezismayiringa bapulezidenti bamaze omulangirira naye nga 15 ensonga bwetu bwezikola ki kakati gwe kyogenda okutubuulira tulaba ku namba yaffe ya WhatsApp 0759530305 ensonga ya General Nareiso nga tutunuulira n'ensonga y'aba opposition oba y'aba NUP ey'akalonde kakuume tovaawo enkuuma y'akalulu entuufu yandibadde etya kubanga kituufu nze ky'abantu ky'okubeerawo sikiinaako buzibu naye nina ekibuuzo nti basobola kukola kitono oba ontegedde n'okukyankalanya so kati nze ndowooza yange nti saa zino bakandidate bonna abeesimbyewo tebasobola kubanga bakandidate 8 abeesimbyewo so bulwayo 2-3 bemukola nabo bwe mwalemererwa okukkiriziganya ekyo nkya kiddamu bwe mwalemererwa okukkiriziganya ku ntebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga kati ate okukuuma obuwanguzi bwe mukoleredde ebbanga abasajja tulabe engeri gye beebaseemu ekiro ky'olunaku olwaleero oba okitegeera musobola okufeiringa okodentinga nejje n'omuntu akaseera kono nga buli omu aba asikaza ati naye mweno kino kye tusika kiyamba ffenna akava mu box kaveeyo bulungi bwe bamala okubba obwange ababo be bajja okulaba tebajja kyogera nti enva mbagambye nti kati essaawa zino tutuule tukyogereko funayo bakandidate 3 mu bali mu kalulu alabe gwesobola okukola naye okukuuma akalulu nze mu ndowooza yange yandibadde best way ey'okukuuma akalulu ne results zikole ki ziveeyo kale ogenda kutuwa kikigwe kyolowooza ku nsonga ezo n'enkuuma ey'akalulu entuufu yandibadde ki ku 0759 277
305 ye namba yaffe yessimu weereza message ku WhatsApp tokuba kale star 238 star 10 hash zile dakika mu bile zakayita ku ssaawa mwezi amachago olunaku olwaleero bingo jibwatule okusobola okuba nga tewefuna ku ssente star 238 star 10 hash star 238 star 10 hash ye kodi yaffe gyokozesa okubeera nga tubwatula bingo